La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. Yes, alright. Mawulire ga nnaku ga ntiisa ebiva mu Democratic Republic of Congo. GPS zimaze okubeera nga zikakasa zi-intensifyinga nti waliwo obukambwe bwa drones ezikozesebwa mu Eastern Democratic Republic of Congo okugenda mu maaso okubeera nga badissolvinga conflicts oba nga bakola obulumbaganyi ku bannaabwe eri ba militants groups bano omuli eggwanga erya Congo saako n'abayekera ba M23. Confirmation emaze okuba nga ekakasibwa era kikakasiddwa nti bano bombiriri bandibanga beenyigira mu kukozesa ebyokulwanyisa ebyettabwa ennyo okusobola okulaba nga buli muntu ajjako munne wiini ekintu eky'obulabe ennyo mu ggwanga lyattunga lino erya Democratic Republic of Congo. Jjukira luli UN yavaayo n'egamba nti amagye g'eggwanga erya DRC gakozesa ebyokulwanyisa nnamuzisa okugumbulula abayekera ba M23. Abayekera ne bava ne beekubira enduulu ne bagamba bannange DRC gavumenti ya Kinshasa ekozesa drones okuba ebifo ebirimu abantu enkuyanja ekintu eky'obulabe ennyo era ne bava ne bagamba nti singa gavumenti ya Kinshasa terekera okutagetinga ba civilian kajja jjijjiituka nabo bajja kuzzaayo omuliro. Kakati twalaba nga nabo batandise okuzzaayo omuliro nga bakozesa drones bayita kamikale drones bombs ne bagenda mu maaso n'okutta bombs ez'obulabe mu bitundu omuli amagye g'eggwanga erya DRC. Kakati information eyakafulumayo etulaga bulungi nti waliwo GPS jamming ekoleddwa ku offensive drone attack intensifying in Eastern Democratic Republic of Congo. Conflicts zino mu Eastern DRC abamu wetwogera ekigambo DRC abamu tebakitegera tubategeeza eggwanga erya Congo Democratic Republic of Congo. Congo ziri bbiri, waliwo eri Congo endala Congo Brazzaville, uno wabaawo ne Congo Democratic Republic of Congo. Waliyo Central Republican enayo gyeri. Kakati DRC saawa zino batudde mu kaseera akazibu okw'okubanga balaba obulumbaganyi bugenda mu maaso n'okukomawo mu bitundu ebimu ebibaddewo oboolyawo bitandise okuba nga bikkakkanyizibwamu olutalo naye kati escalation ez'empya ya drone attacks. Era kigambibwa kino ekyokukozesa drones zino ez'obulabe kiteeka obulamu bwa bannansi b'eggwanga erya DRC mu katyabaga era abeera mu lisiki y'amaanyi nnyo. Era ekitongole ekya United Nation kyavuddeyo ne kirabula enkozesa y'ebibwatuka bino oba y'ebyokulwanyisa bino esukkiridde oba n'okukozesa amaanyi agayitiridde ennyo okugugumbula abayeekera oba okusappulesinga back amagye g'eggwanga erya DRC ku sayidi zombi kiba kimenya mateeka. We babadde babriefing aba UN Security Council ku lunaku olwokuna, Vivian Van de Pere ono nga ye Deputy Special Representative for Protection and Operations with the UN Peacekeeping Mission
MONUSCO yasiize ekifaananyi ku mbeera egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo nga mu butuufu ddala w'obeera obiwulirizza era ng'obitunuulidde embeera eno tewoomya nnakabululu nga oba otunuulidde n'embeera mukwano gwange teweemya nnakabululu gye buvuddeko emabegako awo okukyazibwa kwa gavumenti saako n'abayeekera ba M23 kyalabikibwanga ekyokulwanyisa ekikozeseddwa okutanula bano tandika okukozesa offensive drones era n'okuba nga bagenda maaso n'okukozesa ebyokulwanyisa ebyobulabe nga bakozesa ne GPS signals okuba nga basiginolinga omulabe mu kifo gwe baba baagala ottagetinga w'abaali. Ono tekinologiya badde bamuyina era badde yayingira dda mu nfo byabwe wabula bwe bamala okuinterfieringa n'ekifo ne tageti yaabwe ennyingi baagala ottagetinga okkuba tebafaayo oba ebifo ebirimu baana oba birimu baani bakuba bukubi. Kale kino kyeraliikiriza ekitongole ekya United Nation bagamba ebigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo si birungi byetaaga okuba nga biyingirwamu. Embeera tukimanyi bulungi nnyo ffenna tuzze tutambulira wamu mwadde batambulira ku mukutu guno tuzze tubawa information ku buli kikwata ku lutalo luno olubadde lugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Buli kimu nga tujja tukibawa. Lwaki twewaddeyo ennyo okufunvirira okuba nga tuba information yava mu DRC? Saawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga. Ambalowooza yadduse yawaŋŋanguka naye newankubadde yafuluma talina mirembe. Kyagulanyi wanaaba n'atwala obuyinza tagenda kujja mu Uganda direct n'abaana bawakomawo. Gwe ndaga omukulembeze Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali agenze mu waŋŋanguse mu kkomawo yajja mu Uganda direct yayitirawa? Mbuulira yayitirawa? Abakulembeze abasinga balaba bayitira mu Kenya abamu ne bayitira mu Tanzania. Basooka bafuna abakwata ku bibegabega ne bakomawo ne bayingiza ne force kibayita okutwala obuyinza. Okutwala nno obuyinza si kintu kyangu oba okukyusa obuyinza. Walina okubeerawo okuwalira, walina okubeerawo ensiitaano, ebeera transformation. Kintu kya bulabe nnyo ddala kya kusika muguwa. Era omukulembeze aba yeevuddeyo naga nti nze mpummudde obuyinza mbuwaddeyo. Oyo mutye nnyo emyoyo gye gisalawo mangu. Naye wano kugenda mu transformation bibuuze Museveni yennyini okujja mu buyinza kyamutwalira kinabbanga ki kubanga akuba mmundu. Kati ffe abamu abawagizi b'ekibiina kya National Platform baba bali mu nkyukakyuka tebalina bissi tebalina mmundu tebasobola kugenda mu nsiko. Kati golowooza ki kibateekeddwa okuba nga bakozesa? Basigaza ekintu kimu mumwa na kuzannya kaadi za lawundi mu demokrasiya. Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga waayita eno era bino byatandika mwaka guli ogwedde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde mu kalulu ka 2021 ng'agenda atalaga amawanga. Nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakava ebweru tava ku nnyonyi. Bannanga anoonyayo ki? Embeera bwe tugiraba nene. Ebyo nno yali agezaako kufuna ba mukago abagenda omubaakinga okusobola okutwala obuyinza. Ebyo byonna ensonga olina ozeetegekera ng'onootwala obuyinza. Si kuwa matuka eri noganzi kati obuyinza mbututte ngenda kutwala buyinza. Waliwo emitendera egiteekeddwa okugobererwa. Waliwo by'oteekedde n'obeera w'amaanyi otya. Tosobola kuwamba gavumenti. Naye ate kyangu nnyo n'ennaku ebbiri tesobola kuwera okutwala obuyinza mu gavumenti
singa oyina ba aries ab'omukaga bayinza okwegattako kuba kutemya kwa liiso ng'obuyinza omaze okukola ki okubuwamba. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabalowooza nti yawaŋŋanguse kati atandise obbalumya omutwe. So ezimu ku nsi zayinza okuyitiramu twandigambye eggwanga erya DRC, eggwanga erya Tanzania gyeyandibadde ayitira ensonga lwaki tuba information egenda mu maaso era teweewuunya waaki abayeekera bayinza okuba balemedde mu DRC nga tebagenda kuganya bamanyi enteekateeka zonna ezigenda okubeera era nga ne kibabeezaayo ekibasiisizaayo bandiba nga bali ku mission etannaba kubanga etandika. Bayinza obba nga bali ku mission etannaba kubaako ng'etandikako yadde n'akamu n'akeddagala. Oba okitegedde ekintu ekyo. So tonyoomanga information yenna beera illiterate ku kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu East Africa. Tuddeyo ku point gye tubaddeko. Nyongera obbajjukiza nti muli ku Yugi Update TV kwe musinzira obbanga omutuuliriza agala otwegattako nagambidde osobola okuyimirira wansi awo kirya wansi awo waliwo ekigambo subscribe ekikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bintu kati birungi si birungi kyekyo nnyinza okugamba birungi si birungi. Abasajja batandise okukozesa ebyokulwanyisa ebyobulabe nga batagetinga abalabe baabwe. Kati enjovu ebbiri we zirwanira gwe gwafunamu wabaawo nsiitaano. Kati ensiitaano ereka ekoze eki etadde damage ku bannansi n'eggwanga lyennyini ng'eritaddeko damage lwe lubayita olutalo. Naye kansooke nkuwe ku ngeri drone zino ezigenda mu maaso n'okubala n'engeri gye zisindikibwamu weetegereze ddala ekintu ekituufu. Ngenda okukusomesa nga buli kimu okimanyi bulungi. Yes, ndowooza akatambi okwetegereza bulungi ebika bya drones bakozesa okusobola okulaba nga bastrikinga abayeekera amagye g'eggwanga erya DRC bonna bali ku bunkenke tekuli ali bulungi olw'ensonga nti emmundu etokota buteddiza. Bayeekera bagamba tetujja kuvaawo. Kinshasa DRC egamba nti mujja kuvaawo musaaga, mujja kuva mu byobugagga byaffe, temugenda kuva erimu abatuusi mutumanyirire mu nsi eyaffe. Era gye buvuddeko twalabye nga bannansi kyayika bonna bakaaye, twalabye nga ne Uganda bagifuutula okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ye omulimu ogwali gwagitwala yaguvaako dda, yali etandise kutandika kuwamba buyinza. Wabula gavana n'abagamba abannange entambula yammwe kati eri restricted, mukomaawo mbeeko ne mukoma temusukkakaawo kubanga tetumanyi batuyeekera bava bayinza obba bavamu mu wennyini. Kakati babagaye basooke bafulumewo eggwanga eryaki erya Uganda. Ne back to the point, wetuba tutunuulidde point eno ey'okubanga ebyokulwanyisa b'ennamuzisa wakati wa gavumenti ya FADC, tugiyite tutya FADC saako n'akagurupu akabayeekera akamanyikiddwa akaba M23 ke tuyita Allied Forces. Kigambibwa nti nno bagenda mu maaso n'okubeera nga banyweza Kivu provinces newankubadde ba M23 okuwizidowinga okuva mu Uvira mu January. Violence eyo egenda mu maaso n'okuba nga esaanyaawo Burundi's border era kutaddewo okutya n'obunkenke
eri abantu ababeera mu bitundu bino abali mu Utuli provinces. Bo situation yasigadde eteereddwako alaamu nga bagamba nti abayeekera bagenda mu maaso n'okwataakinga back authorities. Kati nawo walabikiddwawo mass displacement ssaako ne destruction of infrastructures. Ebizimbe, ebintu ebibadde eby'omugaso bitandise okuba nga bikolwa ki? Batandise okubeera nga babidestroyinga. Naye njagala kujjukiza nti bino byonna bigenda mu maaso naye ng'ensonga Felix Tshisekedi ye gye yeesigamyeko ebirala byonna muyinza obibikola naye tasobola kuwa mwagaanya Paul Kagame ku accessinga mu nsi ye kubanga agamba ono ye kazaala byonna, ye kazaala bulwa. Yagezaako okucyankalanya gavumenti yange, yagezaako okuba nga buli kyembala akibalulula byengatta abigattulula Paul Kagame. Kyokka jjojjooze bano ababiri be twogerako Felix Tshisekedi ne Paul Kagame bayitibwa omusajja Omumerika ne batuula mu accords zino okusobola okumakinga peace deal keeping mu Democratic Republic of Congo. Buli kimu twakiraba tubyowereza ebbanga naye n'oluvannyuma omusajja ono Kagame n'abeefuulira. Kakati bazzeemu buto okukola diiru eno wakati w'omusajja Omumerika ssaako ne DRC. Weewaawo tujja kugamba nti abakiise abaasinga okukiika mu lukiiko luno Amerika bennyini baaliko ssaako n'abaali bakiise abaali bawerekeddeko abakungu bano. Nabo bennyini baakiika. Naye mu nteeseganya zino okimanyi nti nno temwalimu bayeekera ba M23 abakiikirira. Kino kikulaga olutalo nti lwongera kusajjuka nti bo balabikibwanga abasuuliddwa wabbali. Kirabikibwanga abasuuliddwa wabbali. Kyokka juzi bava ne bagamba buli ekigenda mu maaso ne kiteesezebwa mu samiti ze mugenda mu maaso n'okukola wekiba nga tekinyigiddwamu muyeekera yenna wa M23 tekigala kubalibwa. Era bagumu nnyo olw'ensonga nti bagenda maaso n'okuba nga bazimba gavumenti yaabwe mu bitundu bye bagenze maaso n'okuwamba. Mu January kyagambibwa nti baali ba withdrawings okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Democratic Republic of Congo. Naye ng'embeera nga wenkugambye nti kati embeera mbaya saana bagenda batagetinga infrastructures, properties, abantu aba bulijjo tebafuddeyo as long as bakyalina amaanyi muli mu bo agenda mu maaso n'okuba nga bakola ki nga bawamba ebitundu. Tetumanyi bakiri ku sayidi yo entuufu. Omuyeekera avaayo alumiriza gavumenti ya Kinshasa kyokka ne Felix Tshisekedi avaayo ayumiriza abayeekera bano kati tumanyi ekituufu kyekiriwa. Bagamba nti obulumbaganyi okuva mu Allied Democratic Forces ADF nabo butaddewo embeera. Mambasa territories egenda maaso n'okuexpandingibwa mu areas ezirimu operation. Kakati nno escalation egenda kubanga ejja ng'erwaninga instability eyaliwo mu 1994 genocide eri abatuusi saako n'abanyarwanda. Kino kye kyuddako okulaba mu Democratic Republic of Congo kubanga Paul Kagame bamugobye Rwanda agamba bamugobye mu DRC agamba ngezaako protectinga nange ensi yange. Kati golowooza bino bigenda kukomekererwa bwa era bigenda kukomekerera ddi nga buli omu asikaza we asika omugwa buli omu alaga eryanyi agamba yasinga agamba talina musango. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliriza okusinziira ku information efulumye
okuva mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission, okuva mu kitongole ekya United Nations ekirwanirira eddembe ly'obuntu, okuva mu ba humanitarians advocates, bagamba nti over 6.4 millions of people are internally displaced across the DRC, nti kyenkana miliyoni 6.4 ez'abantu abamunda mu DRC abagenda mu maaso n'okubeera nga bava mu bifo ebimu badda mu bifo ebirala. Naye while 26.6 million, a quarter of the population face acute food insecurity in 2026. Nti woba kati otunuddemu miliyoni endala 26 n'obutundu 6 bebagenda maaso n'okulumwa enjala, tebalina bukuumi. Oba obitunuddemu mu mwaka guno gwe tulimu ogwa 2026. Since December 2025, 173 cases of conflicts-related sexual violence have been confirmed. Nti wootunuuliramu okuva mu Desemba w'omwaka ogwa 2025 kigambibwa nti abantu 173 kigambibwa nti cases 173 ezaali zeekuusa ku sexual violence ez'okubakabaasanya ze zikonfamingiddwa. Cases ziri 173. Bukyanga lutalo luno lugenda mu maaso, naye kino just bagambye okuva mu Desemba w'omwaka oguwedde ofukyanga olutalo luno lutandika bye bigenda mu maaso tebabyatuddeeko. Bakugambye bugambye okuva mu Desemba, mostly affecting women and girls. Naye bagamba nti kino kikosezza nnyo bakazi n'abawala. This is a well-known on the tip of the iceberg. Vice President bw'ati wa statinze. Bagamba nti 10 incidents targeting humanitarian actors have also been recorded in the same period. Nti emisango incidents egy'okutagetinga abantu nazo kesi zino zimaze okulikodingibwa era n'obujulizi babuyina bukyanga lutalo luno lutandika. Kati ndowooza olaba ensonga lwaki omusajja Omumerika yali ateeka sanctions ku ggwanga erya Rwanda. Bino byonna bye bagenda mu maaso n'okwewala. Omumerika yalowooza nti wakwata sanctions n'azikuba eggwanga erya Rwanda oba oli awo olusawo lunagezaako okukomekerezebwa, naye balinga abaayiwa ensaano ku mazzi, balinga abasasuza ttaamu egenda, kati n'ebyokulwanyisa babijjeeyo badde tebikolangako. Kyokka ye Paul Kagame agenda maaso n'okwegaana, agamba nze mundeke nyina ebizibu ebimmala, nange nkyagenda nkyawere nemba n'abatuusi n'abahutu abagenda maaso mu DRC kuntigomya, baagala kukomyawo Rwanda genocide. Kakati naye Paul Kagame waati wagamba kakati embeera weekyo weerigwe mukwano gwange. Agamba despite the challenges, diplomatic effort continues. Vice President waati wagamba nti ng'oggyeko ebisoomooza, efforts eziri diplomatic ez'okulwanigana mu byobufuzi zigenda mu maaso. Bagamba nti agamba waatyo renewed commitments
by the DRC and Rwanda to the Washington Accords following their March 17 to 18 meeting in the U.S. Capitol. She also highlighted progress through the Doha process, an African Union-led initiative aimed at building a ceasefire framework. Ngagamba ng'oggyeko nti nno zino accords ezaakolebwa mu ggwanga erya America ng'ennaku z'omwezi 17 ku 18 okukyaza pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda ssaako ne Felix Tshisekedi zandibadde nga tugamba nti nno zirina ekyamaanyi kye zikozeewo. Zandibadde zirina ekyamaanyi kye zikozeewo naye kati ate embeera eyo gende kusajjuka ssaako n'eri accords ezaakolebwa ez'okutuulamu okuteesa eddembe ezaali mu Kata mu kibuga Doha nazo zandibadde zirina ekyamaanyi kye zikozeewo naye embeera egenda mu maaso n'okubanga esajjuka busajjusi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era nga bagamba nti bano wandibadde baasiizinga dda fire era wandibaddewo framework ey'okusiizinga fire ku bigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Naye kakati waliwo ebintu ebikusobera mu Eastern, mu Northern, yonna wajjudde entalo bayeekera bonna nagaye balina one goal but with the different strategies, with the different ideologies, but with the same goal. Kubba bya bugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo. Kati okubba ebyobugagga ebyo kibayambako okufinansinga olutalo luno ne bagula n'ebyokulwanyisa equipments ez'amaanyi basobole okuba nga basiisira nga balemerako mu bifo ebyo. Nagambye dde oli ku Yogi Update TV kosinzira obba nga otuwuliriza. Kakati information okusinziira kwegenda mu maaso kigambibwa nti MONUSCO has pledged continued support conducting patrols that recently enabled 18,000 farmers to harvest and transport crops safely and sheltering near 3,000 civilians fearing violence. However, restrictions on the mission access are hampering its ability to monitor abuses. Inti ekitongole kya Moscow kyagenda maaso n'okuteekawo embeera ey'okusapootinga okupatrollinga nga balawuna ne basobola okuwa obusobozi abalimi 1,180 okulima saako n'okutransportinga okuharvestinga okungula n'okutransportinga ebimera byabwe bituuke bulungi saako n'okubawa good shelter. Kyenkana abantu 3,000 be bagenze maaso n'okuba nga bava mu buvuyo bwa violence newankubadde restrictions amateeka n'ebiragiro byateerebwawo okwakisesinga mission eno okuteekawo ability ey'okumonitoringa embeera yonna eyinza ovumaganya mission eno okusobola okuwaamwaganya bannansi b'eggwanga erya DRC okusobola okufuna ku kyokulya mmere bintu ng'ebyo twala tugende ngamba kino kyandikoze bulungi naye era obuyeekera ebiseera ebisinga bagamba kyandikoze naye ebyokulwanyisa bye bakozesa bino tebiganya kino kubaawo bitwaliramu bannaalumanya ne bassaalumanya. Kati UN egamba wabeerewo embeera ey'okukomekereza bino wammanga. Kansooke nziremu nkulaga embeera eno engeri munnange otegeere ekigenda maaso mu Democratic Republic of Congo. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables.